obo butepu we buli ate mukoza buyina. I told you we have an organic trade in Uganda. You brought to the law. And the law is dangerous. Why? It does not reveal the main culprits, the salient issues. One, if you said donation, it means nti omusajja bw'omuguza ensigo y'edola emitwalo 5 akwegaana kubanga etteeka liga nti bwe mutunda mu mbi baba waabira ekitegeeza gwe ono ababbi be baalikoze etteeka lya ogani. Yes. Wagamba abantu babajjamu ogani kati parliament yakoze etteeka lya donation. Yes. Donating how? Donating hearts, kidneys. Yes. Two. How do you? Yes, I know science has proved the spare parts of a human being must come from a human being. But to reserve, once you die with those parts. Tebazijjamu. So which means a qualified doctor must determine your future. Tono musajja ayina terminal cancer. Naye ayina organs ezikola. The doctor kills you. Organs no bazijja mu balamu. Si mu mwafudde. Era in the current situation they declare you dead. Ngato oli mulamu. You actually dead. Bagenda komoze. Sibeera mu mufu. Abantu bangi babadeclaring nti bafunga tebannafa. Yes. Babajjemu organs is dead. Zino tezikola musezi yazi. Nze ate nali simanyi nti nali manyi nti bazijja mu mirambo. Bazijja mu bantu balamu. The fight in Mulago which removed the head of Mulago. Organ ye yamujisa. I have all of the recordings, the meetings of the Mulago meeting. Yali akulya Mulago kye kyamujisa. If Museveni has sacks, Muhozi has. Kwali kuna kulaba amuteringi yo muzeyi abantu sebo ogani bafunira ddala sente batabalamu babulire omutima gugula dola emitwalo eki 5 amawugwe gagula dola emitwalo eki 5 obusomyo mukeberamu abantu abafa kati babasekula obusomi bugula dola emitwalo 10 ensigo egula dola emitwalo 5 omutima gw'omuntu yes nga tonnafa gugula dola emitwalo 5 nga bagujja muto nafa oli sente mmeka dokita pula sente bagigula kati muzeyi ebyamalwaliro bigenda fuuka business. Anti baalisinza amalwaliro gaabwe mubagenda obbattira kakati today you see ekyo tebakyogera nti a doctor has the powers to eliminate you, to ensure that your functioning organs remain nga zizeyamba omuntu babagamba nti ayagala ekintu ajja kulistinganga mu malwaliro gaabwe. Look what this medical doctor who is poor. I want to tell you 4 surgeons of Mulago were indicted by ICC. I told you, accidents zonna ez'emasaka we are fake. Dokita bamuyitanga Dokita Namaganda, she fled. Yabikolanga nga babitunda Tanzania. Information yeno muzeyi. Buli wojogera nange ntiisa nti abantu ba faking accidents just to sell people's organs. Hospitals because bana ababbi bagenda kutta abantu bagenda kuddayo bafe. Nga etwali olifa by the time I moved in nga base sister wamu babakazi 18 baali bafa. So organ business mu Uganda mweri organ business ekigiriko si organ kyokka omwana omuwala nga tannasukka nga wa myaka 16 between myaka 16 ne 26 nga talina bulwadde bwonna bamujjamu reproductive system ye ne bagiwa omukazi omulala. These are Jews. Bamutunda dola emitwalo 7 million 7. How much money is this? How can poor doctors manage this? Nze nga tumaliriza obwongo babugula obuli brain obwaffe babugula n'obwongo kati babutunda. Abaana abawala togenda nti ngenze kulaba boyfriend wange. When you go to some places which I know ogenda okulaba mu mayumba mulimu operating theaters by the Chinese. The Chinese were operating a word in Sir Albert Cook nga batwala ebintu by'abaana. So me I know information oyina nyingi finally ebyo byonna mufuuza bino